لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بنينا في بغانا بفهم النابل يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبز الله جل شأنه أتشاتو قبيل الدوبرام mwabali enafu abali eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obuwangazi bwaffe abutuweemu okukoleramu emirimu emirungi gyasiima era gyayagala. Olugendo lwaffe tukyagenda nalwo ng'olwatugenda kwejjukanya ku gimu era ku migaso egy'omwezi gwa Ramadan, olw'ensonga nti ekisiibo as-siyam kafaratu lidhunubi wal khataya. Ekisiibo kisangulako amazambi omuntu g'obadde okoze. Omwezi gwa Ramadan gugenda okutuuka okuggwako nga olupapula luli plain, tikuliko kaziro ka black. Singa omuntu aba ategedde ekyetaagisa mu mwezi gwa Ramadan, ekisibo kigenda okuggwako nga amazambi gakuggwako dda, ng'omuntu bw'osobola okukwata ekyangwe n'okwata sabbuuni n'ogenda awali taapu n'onaaba n'otukula bulungi, ovaako ku taapu okwo nga toyina kako, toyina kaziro, toyina wakambira, toyina walumira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeva atusomesa mu hadithi entuufu naga nti man sama ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omuntu asiba omwezi gwa Ramadan imanan nga mukkiriza amanyi nti Allah yeyagunda alika, kubanga bangi tusiiba nga niye tomanyi nti Allah yagukulalika, wabula lwaki osiiba? Abasiraamu basiiba. Abasiraamu banandaba batya nga nsiiba, manya nga ndi emisana kansiibe, naye twajjirwa ekisiibo okyekokkola n'okukyekokkola okyevuma, awo tonnatuuka. Singa okyalimu Ramanzani genda tugenda kubonabona, omuntu anaabeerawa nga tubeera ku bugubi, gwe tonnatuuka kusiiba era tonnatuuka kufuna mpeera zino. Naye Nabbi sallallahu atunnyonnyola ani omusiibi omutuufu, yoyo man sama ramadanan, ye muntu asiba omwezi gwa Ramadani imanan nga mukkiriza nti sisiiba lwa muntu, wabula Allah ye yandagira nsiibe, kansiibe kubanga oda ya mukama wange eyantonda. Bw'omala okukkiriza ekyo ate n'obeera nga ihtisaban, olina essuubi nti Allah ajja kuwaamu empeera. Kiringanga bw'onaava ono n'ogenda ew'omugagga, oba akuwadde lubimbi nti nja kuwaamu emitwalo 5, oba akuwadde kusitula bizito, oba akuwadde kwoza mu motoka ye, oba omulimu gwonna kasa mugupatanako sente, okola n'omutima gumu olw'ensonga gwe wazze osaba omulimu ofune akasente. Ne mukkizaganya n'omugagga ono akuwa omulimu era ne mukkizaganya ku sente, olina okulongoosa omulimu guno akusasule essente ze mwalaganye, olina okumukolera omusiimye. Nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam ti man sama ramadanan, omuntu asiiba omwezi gwa Ramadan imanan nga mukkiriza era amanyi nti Allah ye yamulagira asiibe, ate wahtisaba nga naye alongoosa ekisiibo kino asuubira okufuna empeera za Allah subhanahu wa ta'ala, n'atakidibaga n'atakiyomberamu n'ataleetera bikitta. Nabbi yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyibwa amazambi ge gonna agenda okumalako Ramadani nga yenna asonyiddwa. Tusaba nno Allah subhanahu wa ta'ala naffe atufulemu abo abazaana be n'abaddu be abanamalako Ramadani nga Mungu abasonyi. Si kusiiba kwokka, nayogera ate mu hadithi endala naga nti man qaama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabbi n'agamba mu hadithi ey'okubiri nti ate si kusiiba kwokka, wabula n'okuyimirira okusaala. Singa oyimirira ekiro kya Ramadani ogeza n'olwa nti otaddewo puroguramu yo noga nti omwaka guno kangusaala ettarawihi njimaleko, notakubamu bituli,
leero nosala nomala wiiki nosalako nomala enaku 2 nosalayo nomala olaka 2 notambula nga tolina kikujja mutalawiya si byabwereere nti biri awo osalibweri ofunamu empeera era si byakweyagalira olina naawe empeera gyosubira Allah akusiime akuwe naawe ekinakusanyusa ku lunaku lw'enkomerero yensonga nno nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana omuntu ayimirira n'asaala omwezi gwa ramadan oba osadde solatu layiri osadde tarawihi nobeera nga osadde ekiro ekya ramadan eswala ezo ez'ekiro ng'otandikira ku tarawihi imaanan ng'oli mukkiriza soga nti owaayi ate banagamba batya nti sisaala nyo omusajja oyo atulwisaawo nnyo nze bintami n'okuntama nze ate nze noba nga tiweekanyiza wabula omanyi nti oli ku mulimu gwa Allah ogw'okusaala wahtisaaba ate n'olongoosa eswalayo ng'omanyi nti Allah ajja kumpaamu empeera nabbi yamaliza nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah akusonyiwa ebyo byewaba nga okoze before ya ramadani eyo hadha wabillahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.